mangu nnyo tugenda kuba tutunuulira ekirooto ekyokulota emmese. Yes, ekirooto kino kiri so common mu bantu abamu, oba abamu tekiri so common, naye kitugwanira okuba tutegeera amakulu gaakyo. Now, so tunuulira kye bayita emmese. Emmese kye kimu ku busolo obusinga okuba nga bwonoona ebintu. Emmese nga yagudde mu ngoye, oyinza osanga zonna yazikubyemu obutulituli oba yakubye mu keesi omutuli okuva waggulu mpaka wansi, nezimba namu ennyumba wakati mu ngoye. Emmese nga yagudde mu kasawo ka tugambe ak'omuceere singa ebanga egulya, osanga kubyemu omutuli gwonna ne guyiika. Emmese bw'oba nga olina emmere yo gy'obadde waliddeko oba gy'obadde oterese n'otagikavalinga bulungi, osanga emmese yagiriddeko. Abaali babaddeko mu byalo eri diip, osanga n'emmese yabakeketanga ebigere. Mukama yeebazibwe. Kale emmese eyonoona nnyo ebintu. Kale tugenda kutunuulira bw'oba ng'ogiroose kitegeeza ki. Ebiseera ebisinga emmese kisinziira ngeri ki gy'oba ogirooseemu. Kamuku ekyokulabirako, singa oloota nga emmese erumye ensawo yo handbag yo mw'oteeka ssente oba wallet yo, manya nti mukwano gwange Mukama bakulaga nti nno waliwo omubi azze okulaba nga adistroyinga oba asaanyaawo ebyenfuna byo. Emmese ekikira divawala ye mwonoonyi. Divawala gwe muzimu oba gwe mwoyo ogujja ne gwonoona ebintu byo. Emmese ye divawala yajja nayonoona already ebintu by'okoze. Divawala tadivawalinga oluusi kintu ky'otanaba kufuna, oluusi adivawalinga ekyo already ky'okutte, ayonoona ekyo already ky'okutteko kyayonoona. Kati emmese kyekola, kati kisinziira wa nangeri ki gy'olooseemu emmese eno. Ngambye bw'oloota emmese eno nga erumye wallet yo, manya nti mukwano gwange eno ezze kuba nga ekuba byanfuna byo already by'olina. Nga kyolina okuba nga okola mu mbeera efaananako bw'eti kwe kwekebera oba ng'obadde oweekimu eky'ekkumi bulungi, kubanga Mukama yatusuubiza nti tuweeyo ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, twewaata atukwatira omuli emmese eno edivawala. Ate amuoloota kano akamese akayina omumwa omusongovu bakayita batyako, akamese akayina omumwa omusongovu. Kakati akamese akasomba ebintu mukamanyi oba ke kakayina omumwa omusongovu, osanga nga kasomba ebintu ne kabikunganya mu kifo ekimu bakayita kansomba byuma. Kati obanga ako kwoloose nga kwoloose mu kyoto obanga okategedde akamese kansomba byuma, nti ako nako kagendeddwa mu kubanga kajja kusomba buli kimu kyonna katwale, naye kakiikira omubbi. Bayibuli kyeva egamba nti Setaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, naye nze najja mube n'obulamu. Yokaana 10:10. So wetuddayo wali ku kimu eky'ekkumi, bw'owa ekimu eky'ekkumi mu maaso ga Mukama obanga amuyita mu bintu bya abibeeremu, bw'obeera ne mukwano gwo ng'akuwa ku bibye, oyinza okuleka ebintu bye babitwale? Nedda. Kati buli kyokwata n'owa maaso ga Mukama obanga amuleetedde, obanga awaddeyo enkwaso kubanga ebintu byo tebibbibwa. Mukama Katonda kyagamba abaana ba Isirayiri mu ndagaano enkadde, baali balina okuba nga baleeta ebibereberye mu maaso ge. Ekibereberye nikisomesako obaolya omulundi omulala, naye ekibereberye ebeera saddaaka eruma. Kuba akafaananyi ng'olunze ente eyo n'etuuka okuzaala omwana ogusooka ssanyu erisooka n'oba ng'olina ddi wa Mukama. Mukama yali tayagala kibereberye kya bano bantu, naye olw'okuba nti ekibereberye saddaaka eba eruma, omaze okulunda ekintu kyo, omaze okukola kyokola, kati sawa yandibadde yafuna magoba, kati olina kiwayo maaso ga Mukama. Ezo saddaaka eziruma ezo zesinga okuba nga zireeta Katonda mu bulamu bwaffe. Kakati eyo saddaaka eruma ey'ekibereberye gye baali banga balina okuleeta maaso ga Mukama yaleetanga obukuumi obw'amaanyi ku bintu byabwe, ne baprosparinga nnyo, ne bagaggawala nnyo, ne bakulaakulana nnyo, lwansonga mu maaso ga Mukama wabeerangawo saddaaka ey'amaanyi. Ate ne batakoma kuleeta kimu kibereberye kyokka, buli kaseera ne babeera nga bawa ekimu eky'ekkumi, ne kyetera obukuumi bwa Katonda okubeera ku bintu byabwe. Kakati bw'oba ng'oloota emmese eno ng'ebba ebintu byo, oba emmese ng'edivalinga ebintu byo, ebba wallet yo, ebba ssente zo, ebba ebintu byo, oba oluusi ebba ebintu mu bizinesi yo, manya nti mukwano wakyo olina okuba nga okuwekebera olabe nti oddala owa ekimu eky'ekkumi mu bujjuvu bwakyo,
ebiweewaayo maaso ga Katonda, oba gwe buli kyokola kyonna olya buli tolina kintu kyonna kyokola mu nyumba ya Katonda. Ekimu ekyokumi kintu kikulu nnyo kubanga Mukama agamba tukireete twewaata atukwatira omuli. Sigamba nti noba okola bizinesi ne Katonda naye saddaaka eyimira mu maaso ga Mukama. Ti bizinesi yo bwebanga ow'ekibereberye ew'ekimu eky'ekkumi ebeera maaso ga Mukama buli kadde, ekyo kiba kikwogerera. Abamu musaba nnyo essaala nnyingi naye tewali saddaaka. Nabagamba nga bana ba Katonda nti mu nsi ey'omwoyo olulimi olutegeereka mu nsi ey'omwoyo bagiyita saddaaka. Saddaaka yeeyogera mu nsi ey'omwoyo ne mubasamize. Saddaaka yeeyogera naffe eno mu Katonda, saddaaka yeeyogera. Kyovula tulina saddaaka esinga ey'amaanyi ey'omusaayi gwa Yesu. Era n'endagaano gye tulina endagaano empya, manya nti mukwano gwange endagaano ya musaayi, si ndagaano lagaano, ndagaano ya musaayi. Mu ndagaano enkadde batambula mu musaayi gwa bisolo, naye ka tulina saddaaka ya musaayi gwa muntu. Musaayi ate nga gwa Katonda guli very pure and clean. So tewali muntu yenna alina kuwangula oba mulogo nakuŋŋaanya saddaaka y'embuzi, nkoko, kyonna kyonna ky'aba ataddewo. Tewali, kubanga olina saddaaka eri beta gy'okozesa. Emmese eno kiki yalumye? Webanga yalumye engoye zo, notanga emmese yalumye engoye zo, oluusi abamu ogenda ku pate n'oloota ekirooto kadde ogenda ku pate, ogenda okera ku makya ng'ebyambalo byabirumye, nga ki ekyabirumye emmese. Manya nti mukwano gwange eyo diva wala eza kubanga ereeta disappointment, mawulire mabi mu bulamu bwo. Muntu ki abadde alina gy'alaga ng'agokera ku makya agolodde engoye zo ate ng'emmese yazirumye? Mukama yeebazibwe. Manya nti omubi ayagala kubanga aleeta amawulire amabi, naye neebaza Katonda kubanga eno mu ndagaano empya Mukama waffe Yesu ye kabaka w'amawulire amalungi, the good news. So oluusi obumesi osanga bwazanyidde ku bintu, oluusi ngoye tebazirumye naye nga bwazanyiddeko, era kyekimanya nti mukwano gwange oyo mubbi aze kubanga akudisappointinga. Oluusi obadde olina kyogobako, oluusi ngoye zo nno munnange naza ku mukolo, obadde olina embaga, obadde olina okwanjula naye n'otanga obumesi bwazanyiddeko, bwazirumyemu ebituli, bwazoonoonye. Manya nti mukwano gwange yaleese disappointment, aleese mawulire mabi mu bulamu bwo. Naye nange nza okuwa amawulire amalungi olunaku olwaleero nti oyo omubi diva wala ogenda kubanga omuggwawira ddala mu bulamu bwo, kubanga kyekyaleeta Yesu. Bayibuli egamba ekyaleeta Yesu kumalirawo ddala mirimu gya mulabe Setaani mu bulamu bwo. So okuinvitinga Mukama waffe Yesu n'abiyingiramu, omulabe Setaani byonna abadde agenda okuba nga akola byonna ne bizikirira. Kati engeri gye walooseemu emmese eno nyinza obutamalayo byonna olunaku olwaleero, naye kisinzira we wagirootedde emmese eno, era yabadde eruma ki, yabadde eriku ki. Bw'obanga wazirabye mu bizinesi yo, manya mukwano gwange yerumbiddwa. Bw'oba wazirabye wansi wa kitanda kyo, manya nti mukwano gwange zino nsonga za bufumboze zirumbiddwa. Bw'obanga wazirabye mu bintu byo, kyonna kye wakirabye manya nti kyekiripresentinga ekyo mulabe kyakoze kikyalumbye. Kati waliwo emmese ezirina colors, kati ng'emmese enjeru mukimanyi bulungi nnyo, emmese enjeru. Emmese ezenjeru ebiseera ebisinga bw'obanga oziroota zitambulako nnyo ebiteega mubimanyi, balinga bagamba byavanga mu balundi eyo ebiteega. Kati emmese enjeru etambulako agazimu agagabiki ag'ebiteega. Abamu ntogiroota na buloosi naye mubuliwo ogiraba mu nnyumba yo. Manya nti mukwano gwange abalogo bakukeberamu dda ne bakusindikira ebiteega ebyo. Kyolina okuba nga okola ng'era bw'ogoba emizimu kuyimirira n'ogoba. Ebanga tomanyi kulwana lutalo, visit ez'okulwana lutalo nazikola dda. So okuba nga okebera, bwanga olipya subscribinga ku channel eno kona kade selecting all. Bw'ona kikola ekyo olwo naatekangayo video bwe nti ojja kuba nkufuna notification. Tugenda kuba nga tukola videos nnyingiko maaso awo. Yes, bw'obanga olina kyoloose kyonna jangu wano ku mukutu okebere. Oteekamu butesi kyoloose. Katugamba okuloota ssente kitegeeza ki, okuloota embizi, okuloota embwa, okuloota nga baggoba, okuloota kyonna ky'oba oloose. Nkoze video eziwerako ddala, tosobola nga okifuna wano. Genda mu comment section, mulimu ennamba, comment esookera ddala waggulu, mulimu ennamba y'essimu, so tujoininga ku WhatsApp, tulina church group. Ojja kuba nga oyiga bingi, abamu mwagala kutegeera birooto byokka naye temwagala kuyigirizibwa bintu birala. Kyonako mu kuyiga ebintu ebirala gy'ojja okuba okutegeera ebirooto byo, tokoma kunoonya birooto byokka kyekitegeeza. Nifu okula kuyingira mu group oyigirizibwe ate nawe oyige okuweereza Katonda. So emmese eno kisinziira ngeri ki gy'ogirooseemu, naki kyekutteko era kikyekomyeko. Ebirooto biri sofano sokulaba ng'erumya omwana wo, manya nti mukwano gwange eyataka eze ku mwana wo. Sokulaba ng'erumya omwami wo, manya nti yataka eze kubanga esaanyawo maka gange.
nga bwe gambye sojja otanga eri mu buliri bwo n'omanya nti buliri buno bukikira bufumbo eze kulanga ebuyingiramu. Sojja otanga eri mu bizinesi n'omanya kati eno erumye bizinesi yange. Obadde okuba kuyagenda bwe nolaba nga erumye passport n'omanya nti eno eze kubanga ennemesa magenda gange. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Osobola otanga erumye engatto zo n'otegeera nti engatto zikiikirira magenda. Nakola video ekwatagana ku ngatto obanga tomanyi obanga togirotangako engatto gera still gendo nonye. Kirungi nnyo mukwano gwo kubanga olaba videos zino nga tonaba na kuloota. So that bw'oloota ekintu okitegeera togenda kupanikinga kukinoonya kubanga oluusi obudde tebubeerawo. Ebintu ebimu biri so immediate olina kusabirawo. At least ebintu byonna nandibadde obiraba. So okusearchinga videos zaffe zonna n'okebeera byonna n'obanga obiraba n'obitegeera bulungi. Kijja kukuyamba nnyo. Omuntu amanyi yeeyongera amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Kubanga sitaani kyasinga okuba nga akola kwe kukubira mu butamanya. Akubira atya mu butamanya? Ate sitaani ayagala nnyo ebintu by'okwekweka baleme mumutegeera, tayagala kumumanya. Mukama yeebazibwe nnyo. So emmese eno kisinziira oba olina ekidduka n'olutanga emipiira gy'emmotoka yo, oba olina akagaali kagaali kalungi nnyo mu kirooto naye obaka olina mu buliwo n'olota nga baakalumya emipiira oba piki nga bagirumya entambula bwe bagiyingiddemu nga bagiremesa okugenda, manya nti mukwano gwange ekyo kyekiise mu magenda go. Mu magenda go kyekiise. So olina okuba ng'olwana olutalo okulaba ng'okola ki? Owangula. Tuteeke mu comment section ngeri ki gye walootamu emmese eno ate aba muziina mu buliwo mu nnyumba ng'okimanyi nti emmese tolina kuba nayo. Nga ne mu nnyumba yo weebuuza ddala emmese eno eyinza kuba nga yavaawa. Manya nti mukwano gwange eyataaka ku maka go okulaba ng'oyavuwadde ng'ebintu byonna byonoonese naye nga buli kimu kyavudde ku mmese mwena mukyankalanye buli kimu tekigenda bulungi naye nga mukwano gwange njagala bategeeza abaana ba Katonda bino ebintu bye tubayigiriza manyi nti nno waliyo kye bayita amalogo kuno ku nsi bakabona ba sitaani gye bali ate bakolera ddala omulimu. Bw'oba nga tonywedde musaayi gwa Yesu na kulya mubiri gwe tolina buwanguzi. Yesu agamba bwe temulidde musaayi gwange na mubiri gwange temulina bulamu. Era nayogera n'agamba nalaba sitaani nga kanga kamyanso n'abagamba naye temutya kubanga mbadde amanyi okusinga ye. Waliwo emirimu gya sitaani egigenda mu maaso. Bw'oba nga oli mu bizinesi era oba ogiraba olaba abalogo nga beewaana bakola ki naye gwe ng'omwana wa Katonda Mukama agenda kukusukkulumya nnyo, agenda kukuyimusa nnyo asobole okugulumiza erinnya lye mu bantu abo. Kati gw'olina kuyimira ku sayidi yo bulungi. Totyanga mulogo yenna. Bayibuli egenda mu Kubala 23:23 teri ddogo eri Isirayiri. N'atugamba mu Luka 10:14 nti mbadde amanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjabi ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi n'agamba tewali kye bakola obe n'akatono. So mukwano gwange totya abamu buli bw'oloota ekintu kyonna n'opapala n'onoonya omusumba gundi n'onoonya gundi gwe kennyini osobola okusolovinga ensonga zo ate nga zosazeewo abamu temumalirira ate abamu temwagala kukyuka. Waliwo okwawo kyatambulira mu kibi kyokka muolwanira olutalo. Mukama yeebazibwe. Tambula mu butuukivu n'obutukuvu ye sayidi yo ke kakuba akafunda mw'otambulira. Lekera okutambula mu kikubo ekigazi ekya setaani olowooza nti ogenda kuwanguliramu ng'ate ekikubo kya kizikiza kirimu n'emitego gyamu gy'otalaba. Ojja ggwayo nga tolowooza nti mukwano gwange oli ku kituufu. Yiga okutambulira akakubo akafunda ako mwe muli obuwanguzi bwo, mwe muli obukuumi bwo, mwe muli amaanyi go mw'ogenda owangulira buli kintu kyonna. Akakubo akatufunda ke kakubo ak'obutuukirivu ak'okwegendereza ng'omwana wa Katonda. So video emmese kangikomyawo. So tuteeka mu comment section ngeri gye walootamu ekyoto kino eky'emmese tujja kuba nga tukiddamu mu comment. Mbere bulungi ab'emikwano mweraba. Sigani brother Steven kulwa Chosen Generation. Video egenda okuba nga eddako wano ku screen yo. Ojja kulaba ku screen yo video eddako ejja kuba nga ekwatagana ku okuloota sente. Yes, okuloota sente kitegeeza ki? Ojja kuba nga ojja ku screen yawo egikondeko ojja kuba nga oyiga ekwatagana ku sente.